kale oli mulabi mulungi nnyo nnyini ddala kubeera ng'atookedde ku program Luŋŋamya osinziza nange otendereza nange naye nga Bayibuli ewegamba nti tuli bajulirwa lwa Mukama n'olunaku olwaleero tuyingidde mu kanyomero kaffe ak'okubeera nga tujulira olw'ebyo Katonda by'atukoledde. Nze ng'omu Katonda nsanyusizza nnyo olunaku lumu nja kujja nange mbayo ku bujulizi bwange naye Meanwhile munzikirize tubeere nga twaniriza Pastor Evans Mayambala. Omwami ono nno mulabako wano ku TV kuba mukozi munnaffe oluusi si gwe gusoose n'okumulaba abadde agamba nti alabika ye TV ye naye ng'ate muwandiisi wa butabo ebitone alina bingi nnyo ddala nga wagenda okubeera ng'atunnyonnyola olw'ekisa kya Katonda olunaku olwaleero. Tukwaniriza nnyo Pastor Evans Mayambala. Thank you. Mbalamusizzaako mwasibye muti eyo bassebo ne bannyabo. Nina omukisa okuba nga ndi wano ku show eno. Nze Pastor Evans Mayambala. Amina. Ebintu byokola kwa kati ndaba oli muwandiisi wa butabo, oli musumba, ate era oli munnamawulire. Ebintu bino byonna bikwasaganya otya? Lwa kisa kya Katonda. Yes. Nga sheno bwefaanana Katonda atuyambye buyambi. Nze story yange ligeri. Era olumu abantu mbazzaamu essuubi nti tofa, stay alive. Something good is yet to happen. Of course, yes. Etofa ne baba oyina ekikutomedde ne bwe bigaana bitya ani amanyi nti tomorrow is your time. Kasitobeera ng'okyassa ng'okyali mulamu. Yes, nkitegeera luvannyuma nti ate nnyongero kitegeera even right now that I was born multi-talented. Kyekiti ekyo mu Luganda mu lulimi lwaffe. Nze nina ebitone ebyenjawulo. Nina ebitone ebyenjawulo. Ebintu bye nasoma ate ne mbiteeka wali. Kati ensi neetandika okuzingulula Mayambala Katonda gwe yagera. Era nze nzikiriza I am here for a purpose. Nandyagadde okumanya obuga nti bye wasoma n'obiteeka wali. Wali olina kubeera engineer, doctor, pilot. Nze n'okusoma okusooka kwantawaanya nnyo. Because taata wange namusanga amaze okuva mu mirimu. Taata wange yakolako nga clerk wa parliament. Oh wow. Mu mirembe gy'Obote, Obote n'amusiba. Eyo gye muwulira gye bayita Pigeon Hole Constitution. Gye baga nti Obote yakola constitution ye n'agiteeka mu buli kasanduuke mu posta mu parliament mwalimu obusanduuke buli omu yamutera mu kituli kye gye bayita Pigeon Hole. Kati bataata tewali yabalabula. Abalala waliwo yabalabula nti enkya omukulu atabusi. Bataata baakera ku mirimu nga buli lunaku ne bajja ku mulimu bo be baakwata bwevi ne babatwala ebiziro Obote n'abeerabirayo. Tugenda okuzaalibwa nga taata waffe amaze avudde mu kkomera, avudde mu mirimu naye ng'ebintu bimutamye. Ekitegeeza nti awaasooka waliwoko ku ssente. Bwe baamusiba embeera n'ekyuka. Era bannaffe abamu baasomera na Nairobi biseera ebyo. Abaana b'abakulu baasoma nnyo. Kati ffe tugenda okujja ng'ensi mu bulamu bwa taata waffe ekyuse. Shuwale ffe tugigwamu ng'ate omuntu gwe tulina kati ye maama. Maama akyali mulamu ye taata Katonda yamutwala. Naye omukyalo oyo yatuba n'obulamu bwaffe. Nze nagenda okutegera maama wange ng'akola mu Mukisa Biscuit. Maama yansibako ku nkondo y'ekitanda. Dalulingi. Maama bwe yali agenda okukola nga talina mukozi. Kati maama tayinza kukkiriza tufaanane nga bano abaana abookya ennyumba munye omwana asobola muleka mu nnyumba nga mumugayiddemu ebyo mbiwulira buli lunaku tyabadde azannya n'ekibiriiti n'akoleza ennyumba. Ye maama kyakola ng'akuleka kumugwa ku nkondo y'ekitanda kwanaakusanga oli omukazi Katonda yamukola banna ne kakati omwewuunyiro kati bo mukazi kika kyono naye Katonda yali yamuwa obuvumu ate maama waffe yafuna obuvumu nti abaana bagenda bakuza era ye tewali kyamujja wa taata. Taata emyaka ena gye yamala mu kkomera maama yamulinda era taata yakomawo nga maama akyalinda. My mother I think is a credible figure. Bw'oba onoonya abakyala abaddala abakyala akuuma bbaawe emyaka ena nga taliiwo nga baamutwala eruzira. Wano waliwo olugero lulamba nti bw'oba oyagala muk'omusibe weegazanya n'okwegazanya taanaava ddi mu kkomera gye. But my mother did not do that. Maama n'atukuuma taata nga taliiwo. Taata agenda okudda ffe tutegeere bulungi kati nga talina ssente. Maama akola. Maama yaddukanga emisinde okuva nga lwombayiro nga 3 okutuuka we tusula.
okuva ku mikisa biscuit ekawempaawo naye ku breakfast nga ajja n'agituwa saawa 4 ava ku mulimu nakomawo na breakfast n'atuwa breakfast buli kalembereza ke bamuwa adduka n'amala otuwa ekyokulya ku 7 ne bamwongera akalembereza n'adduka n'atuwa emmere 11 n'atusanga that was awo nali ntegeera bulungi tandise okutegeera oyo ye maama. Kati abaana b'omukyala omunaku n'omusajja ensigwe yatabukira. Taata wange batunyumiza nti edda bamuyitanga Mwambala Njeru. My father yakolera e Masaka ku ddwaliro nga accountant nga banyumya nti yayina eggaali ye yalaale. Yajjiranga omanyi oluwombo? Ndumanyi. Kati ate ye taata yayokyanga olulagala olwo n'ateekamu essaati y'enjeru. Olwekola etya? Gye yayozezza ne bbululu n'agisiba ku ggaali. Kati atuuke mu ddwaliro aggyemu eno gy'abaddemu atekemu essaati y'enjeru kye kimuyisa Mwambala Njeru. Agende ng'atukula butukuzi bw'ati. Taata yatukula mpaka lwe yaleeta maama atukula. Kuba maama waffe ffe mukazi mulungi bakubina ebyokukoppakopa. My mother mweru takumanyi. Mweru bwati era gova ne ku bintu fene tuvaamu nga tuli baddugavu bwe tuti. So meanwhile taata yoyo aguddeko ebizibu byebyo. Somehow somewhere everybody must understand. Nze mpulirayo abaana kati abagamba nti ekyamugaana okusoma mbo ewaka waaliwo ebizibu. Mbo ekimukoze empisa embi kubanga waliwo ebyabatomera. I think ayinza okuba ayogera mazima naye nga gali 10%. Mwenye olwa amazima gali ebitundu 10 ku buli 100. Ffe twalaba ennaku yonna muntu gy'asobola okulaba. Maama yeeyazikanga ebibanja. Olwo nga taata yakomyewo oba ng'akyali mu komera? Taata yakomye nawo naye taata alinga gwe baakuba akayiso k'okusiraana. Taata yakyawa nnyo emirimu gya gavumenti okuva ku olwo kuba gye gyamuleetera ebizibu. Kati taata n'atandika olugendo. Omuntu ava mu corporate life mbw'ajja alandinge mweno life ey'okweyiiya. Taata okweyiiya kwamulema literally. Yakola ebintu bingi. My father tried naye okugatta okuva mu muyivu okujja ku muntu apanga obupanzi nebigaana olutindo lwabula. Kati maama n'atufubako. Maama yalina ennimiro mu Kisenyi. Sana bwe gwaka tuba tulima mu Kisenyi. Maama alina ennimiro ku lukalu. Omukuba bw'etonnya tuba ku lukalu. Twalina ennimiro eziweze mayiro 7 okuva awaka. Tutambule mayiro 7 mugenda kulima. Mugenda ku makya muddeyo olwaggulo. Mwenna ng'abaana agenda nabo. Ng'abaana n'abakulira awaka mwenna mugenda. Now my mother worked so very hard. Ekyo kye njagala okulowoozesa abantu abatulaba olwaleero. Obujulizi bwa buli muntu. Kuba maama ye teyafunamu nnyo ng'omuntu. Naye yalina ekigendererwa eky'abaana b'okuba obulungi. Here we are. Nti nze kankola abaana bange baveemu babeere bulungi. Yes. Era abakyala abo abaleka abaana gye baabazaala n'abalekera omusajja n'ebiddako ye n'afuumuuka oluusi bikuyitirirako naye Katonda aba akuwadde obusobozi nga ggwe okulera abaana be waleeta. Maama ekyo yakikola bulungi era tukimwebaliza. Maama tatulekanga waawo ate nga maama yali mukyala muto because by that time maama yali asobola okugenda okufumbirwa awantu wonna. My mother is 84 years. Kitegeeza my mother was in 30s. Muwala omulungi alina ekikolo kirungi mweru bwati mu kibuga ayaka naye ng'alina abantu baateekwa okutuusa. My mother did that era neebaza nnyo Katonda because maama yali asobola otulekawo n'agenda anyumira obulamu. Bwe kiri era. Naye yatukuumako. Kati maama n'atandikiriza omulimu ogukamula omubisi ogw'engalo. N'agutuwanga tugende tugutunde. Nze natandika ogutunda nga ndi mu P2. Kubanga naguguzanga abaana ku ssomero. Maama akamula omubisi n'akuwa ogende nago. Maama n'asiika ne kabalagala. Kati ebintu ebyo tumaze kukula ne twebaza Katonda. Ffe maama yatuyigiriza okukola emirimu nga tuli bato. Era okukola emirimu si kizibu kyaffe. Nze by the way mmanyi emirimu mingi nkoze emirimu nze gola. Ndeze ne ku baana mu maka g'abantu. Nze seepankwako. Kasita oyogera nti ebintu biganye nga nze nkwata ekirala. Kati maama ampanga omubisi gwange ne kabalagala ngutunda ku ssaawa 4 ku break ne ku lunch. Nteeko komyawo ewaffe eka ssente n'okubala by 8 years ng'omanyi ssente bampadde kabalagala mmeka ndeeta mmeka. Naye kati olabayo n'abantu mu mulembe gwaffe
nga yagenze na ku ssomero bagenze kumuyigiriza sales and marketing kutunda mbu n'okwagazisa abantu byatunda kati ebyo ffe mu pitu twali tubimanyi 8 years nze kyokka mama nante anti wagenda n'asoma skills zeeyongerako kakati ffe tukuze nazo kati ye kagenda azifune mu bukulu tulabe bwana azitusinga azisasulire ne sente ye maama yalabanga bano abantu bajja kuvaamu andi tuvuddemu ekyo tukyebaliza Katonda kubanga Katonda ye yawa maama omutima ogwo Katonda ye yawa maama obuvumu obwo Katonda ye yawa maama okukkiriza nti ajja kutujjamu right now we tuli tetuli bubi muli yaddeko tuli yaddeko ate ffe waffe tubadde bahasla kati pastor otuuka mu pitu mutunda omubisi guno oleeta ssente ewa mami waliwo embeera weetuukira neyekyukamukko ne improvingamukko nga muli ne mami embeera olwo yali ekyuse odi ate nakibuka kati ffe kuffe embeera yali ekyuse kubanga jjukira nze bwe mba nva Kazo Government Primary School empuuta yali yakajja mpita gye basiika empuuta ne gye bagitema mbala ebifi eka tuliyo 5 nteeka okutemesa ebifi 5 so ewaffe tojjaayo n'otandika kujja kutukyalira muba mwabaza dda ennyama yammwe enva zaffe zimanyibwa naye nze owa pitu ate nze ndeeta enva mwenye Katonda munene kati waliyo n'abasajja eka tamanyi bwe batwalayo nva bakimubuulira kati bakola n'ebibiina babayigiriza abasajja olwo yaganja abaana bawala mubabuulirira naye abalenzi temubabuulirira tebagula na nva nze mu pitu ng'otwala enva eka nvunaanyizibwa okudda n'enva era nempita ne bwe batunda akawunga ne kiro n'enjigula kubanga nakoze so tekyali nnyo kya kitalo nenkya ate nga sikiwulira mbala abalamu ku ssente za maama nembala ebifi 5 nembala ne kiro y'akawunga ezo nenzitoolako zino eza maama nenzisawa ate nenkyajja kuntikka ekibbo nze saayina ku nsawo ya bitabo maama addira olulagala nga bwe naggambye olwataata n'aluteekamu ebitabo byange nassakka balagala waggulu ng'olukwata otya ng'ogenda ku ssomero ate nkwata neetisse ekibbo kyange kwe kuli ebitabo kizibu nnyo ekyo muno mukono gulimu akadomola k'omubisi ne ku kyalo kwaliko Katonda nno mutye ku kyalo kwe twavanga kwalikamu abaana b'omugagga n'abaana b'abagagga n'omu mumanyi famire eyo najagala nnyo wayitangawe wa mwami Nyanzi lugoba bwoti nga ku muzikiti awo olyokukkirira ekatooka ewaffe bo balina emmotoka bagitanga Morris Kabaawo mu biseera ebirayika yalinga y'amaanyi ezo emmotoka zabangako ne famayika nga kaplywood akafuireko pannange era lwali lumu ne ŋŋamba maama ne mugala tuli mu ffumbiro lweggo ne mugala ni maama naye nze waki tewanzaala wa Nyanzi kamba ekintu nga ebizibu bikuyinza oyagala kwerondera taata ate nga Nyanzi tali wala mwami Nyanzi bw'okuba wendulu bawulira nga ni maama ono naddira ffenna n'atuzaala wano kati nga tere wa Nyanzi weewali because ng'omuto nze ebyokuzaalibwa nalaba nga biri kyangu osalawo n'ozaala wano oba n'ozaala wali ye wane wali obwavu obwe buti gw'osalawo oti abaana bonna n'obazaala awo kati nze nga njagala musayira magezi nti yandibadde ayiiya amagezi n'atugabanya batwala ewa Nyanzi n'atutwala ewa Nyanzi ne wano n'alekawo abatonotono be banaasobola so that's how obulamu bwe bwali butufaananira naye ekyobugagga kyaffe maama yali mukyala muyiiya mukyala muyiiya tetusula njala ekyo kyali kya bugagga kyaffe nnyo we lived until these kinds of glamour found us twababalamu mpaka gana amatiri bona bwe gajja ne gatwegattako so mami yali wa nsonga Katonda yatulekawo ebirwadde bingi byatukwatanga my mother yazaala abaana 12 n'asigazaako 6 ebintu bijja ne bituga abaana be and so we survived by God era tuli wano nze ngenda ne ngamba bannange I am here to accomplish a certain duty waliwo kyenteeka okuggusa bwe ndiba nkimaze ze sijja kuwalira kubanga ebyali biteeka okuntwala byandeka wano so my mother n'atukuza ne tugenda ku ssomero nze ku ssomero n'okuweererwa saalaba taata bwampa ssente
taata yalina ekyobugagga kimu kyenzijukira mu kusoma. Taata bwe wavanga mu kibiina ekimu nga weetaagisawo kugenda mu kirala kati nga mu kyomusanvu ogende mu senior 1 taata nga amakinga sure akunoonyeza essomero. Yalina akagaali ke ng'otubula emabega n'akasotta. Bwe nava mu P7 Kazo Government Primary School ngenda odi Kampala taata ye yantwala. Naye yakoma kuntwala na kumufundira kifo. Taata teyaddamu kumpa school fees. Nga mami yalina okuyiiya. Ate olwo tukuzeemu. Ffe twakola emirimu kankubulire mwana wa nnyabo ffe twakola emirimu. Era ndowooza this nation tusaana kugikubiriza kubaamu mutendera gwa kukola. I don't know bw'ogenda kukola ffe twakola nga tetuli bato. Nze nasima omusenyu. Nze nakuba amataffaali. Nze nasomba ebikajjo. Nze natunda omubisi. Tawuni y'e Bwayiise ne Kawempe ne mu Kirokole Emmanga tubayinza kubuuza baana ba Daniel Ssennoga nga tebatumanyi. Leave alone kati nga tuli mu mannya amanene. Koze babuuza erinnya erisooka ne bagamba Gola Moses. Kyalo kyonna. Sooka olindeko nga tukyali awo. Gola Moses. Nze mukulu we. Blood brother. Maama wange omu ne taata wange omu. And another thing kye neenyumiriza nze first mentor we. Ekikinshokenzeemuko kati kuba ndaba gwe oli eno ate ye ali eno. Two different personalities. Twali bagezze ensi tugigabane yonna tugipirimpye. Wenkolako kino omulala akole kino. And of course buli kiseera twezuulanga waliyo ekintu kye njagadde abantu baseekesera. Wayinza okuba waliyo ggwe atalina mu kitaawo n'ennyoko gw'ataamanya n'abakuliraanye gwe batasobola kuzuula nga it's gonna take you. Nze muto wange nga mbaze n'okuva ewaffe ntereddemu yajja n'ansinkana n'aŋŋamba baaba njagala kukulaba kunze onjagaza ki n'agamba waliwo abantu b'embeera nabo kye batategeera kunze kiki naga nti nze olaba I am a unique sportsman nze ndi munnabyamizannyo ow'enjawulo kunze nga olimu omupiira gwe olimu ki naga nti ate ekintu kye ŋŋenda okukola bakiyita kickboxing. Nemugana naye ebikonde bwandi bisobodde naye kati ebyo babikolawa naga ngenda kubyanjula wano nangamba olulabye ku Vandame ngamba namuwulirako kwanze saafuna nnyo mukisa gulaba nazi firimu ezo twalinga mu haso kakati abalaba firimu balala kati ye yafuna n'omukisa n'anoonya ebibanda agenda alabe gye yasanga Vandame ye mu kutegeera kwe naga nti oyo yenze naye kati baamutegeera kubanga teyalina punching bags teyalina kintu kyonna kati ng'akuba bitooke kyakuba kyekigwa. Ate nga mutuufu wobitunuulira nga ebiseera ebyo ndowooza nga tebikola nnyo na mulamwa omuzadde aba alaba kigenda kutwala oli ku kyalo osiruwala busiruwaza oyonooneka bwonoonesi ebyo by'otaddemu amakulu ebyo. Ekyokubiri ayonoona ebintu byabwe kati talina punching bag akuba ekitooke ne kyeweta ne kigwa ku ttaka naye ssebo tojja bikubira wano. Akeera ku makya kudduka ekyalo kyonna. Ekintu ekimu kye yaŋŋamba ekyankwatako nzikirize mutwale wange yaŋŋamba taata yagambye tikeera ku makya kudduka netendeka kubba bintu by'abantu. Ati ye kitaawo bwe yamulaba akola kubanga owoozamu omuntu akeera ku makya nassaamu vesti ye nassaamu jampa ye n'afumuka ekyalo naga nti oyagala kubba bantu ndowooza kyosikula kyofuumuuka nakyo. Nanga nayo manyi ntwala kubanga I feel I have a talent within me. Kagamba ndabye Katonda nga ffe atulera uniquely. Ndowooza ffe Katonda yatwagala bulala. Nga tutuuseewo awo ng'atuuse mu kibuga. Pasita we wennyini gw'ova otya mu kyalo okutuuka mu kibuga? Nze engeri gye nva mu kyalo. Maama amala kufiirwa omwana we yasembayo okufa omukaaga. Bwe tuva okuziika tuba tutudde ewaffe waliwo emiti mingi tutudde mu luggya. Abakyala abakulu banyumya. Nga bagamba nti omukazi ng'alabye n'abaana be abaana b'omukazi bafa kati ate olaba ekintu ekibatta bwe kibava kumukumu kyabavanga kumukumu osobola okubala nti gundi afudde kati omukyala omu kwe kukyuka naga nti noono muwala mutabani wa Nakandi ate ono yadda ku mugenzi kakati omukaga nti yandibanga yaddako nali muto nina emyaka nga 10 naye ekyo nakiwulira nenga nti bwe mba nze nzirako sijja kuddirako wano because in my mind nze bw'oggalawo oluggi olumu nga noonya olulala. That's me. Bw'oggalawo enzigi zonna nga ninnya kunoonya ddirisa because I have a belief
nti Katonda tewali mbeera gy'atajja kumpisaamu. Bw'amala n'agindeetera mba ngisobola. Nga ntandika kukwata byange ate nina bimeka. Nalina yunifoomu yange ey'Odi Kampala. Gye nninawo. Nga ngiteeka mu kaveera. Wayita ennaku nga 2 olweggulo ssaawa nga 12 awo kitundu ne nsiibula maama. N'omugamba ngenze. N'omugamba ngenze nange olaze wakonze simanyi. Naye ekkubo limu bwe linaakoma nga nkwata eddala. Because mutima gwange nakkiririza mu bakyala bali be nawulira banyumya nti ekitwala abaana ba maama nange kijja kunnoza. Ate maama yali afubye, maama oyo yafuba mu magezi ag'abuntu bonna ne gye baamulagiriranga nti gundi ekyasobola okikkakanya nga batutwala. Tewali kye nze nalabako bwe tukeera ku makya okuyigga eminya aweza eminya emingi bamuwayo ennusu oba kati baali bamutumyewa. Eno ensi tawaanya ggwe bamutume ebintu tutambula ne bw'olaba nawolovu ng'asala ng'oyo muteeka mu kaveera omutwalira maama. Kakati tutambudde nnyo tukooye. Kati nze nteeka mu mutwe gwange ogugamba nti kati ngenda mu kkanisa. Ebirala byonna tubimaze. Katonda bwe kyaki nannona kati kinnone nga ngezezzaako ekirala. I was never getting tired of trying again. Nantambula. Nze oluguudo lw'e Kampala Street eno nagisulako. Nagisulako ennaku nga 3. Otambula omulamu ofuna osulayo weeyongera. Nga nnyingira Kampala naggukirawo wolabe wali watootawo. Naggukira budde bwali buzibye. Kati nfuuka street boy mu ngeri eryawo ey'okusaaga. Nze nali mmanyi Kampala twabeeranga mayiro nga 7. Naye tetwajjako mu kibuga. Ate nze mu kibuga saayi nayo muntu wange yenna. Nze najja mu kibuga nga siinayo kojjange, nga siinayo taata wange, siinayo yafumbirwayo okuva ewaffe. Kati nze munnakibuga eyasooka mu famire ya taata wange. Amiina. Kati gojja Kampala toyinayo golinayo naye nga mu mutima gw'omanyi ogenda wolagawa wajja ogenda ogenda lyaki. I am living one situation trying something else. Nali nva wamu awaleka nga wakaaye neyongereyo. Siina kye mmanyi baba nakibuga ndowooza balina ekisa bw'otuuka bakusaasira baba balya ne bakuyita. Kubanga ffe waffeeyo baayitanga n'abali mu kkubo jangu tulye. So I thought bwe naatuuka eyo anaaba nkwatiddwa ekisa ng'akinkwatibwa simanyi. Kati ebiddako kabinsanga eyo naye nga sifiiridde wano. Nga nvudde mu kino ekyokufa nti abaana be bava kumukumunza. Era olumu abantu mbagamba eyo nga mbagamba vaako awo. Don't die there. You know, because ani amanyi nti wano we wakulemye wokka. Wala tewannakulema. Yani agaye nti walala wonna wakulemye. Ensi eyinza okuba yonna egaanye kubanga wooli wagaanye. Tekisoboka. Nze nali nsimbudde. Nga maze osulako ennaku nga 2-3 mba nzikiridde ntuuse ku paaka awo empya. Lwali Lwakutaano budde buzibye. Nga ndaba abantu kiguruupu baali bakyala n'abawala n'abavubukavubuka nga batambula. Kati ebintu bibiri byanjigira. Bano balabika bagenda mu lumbe oba bagenda ku kasiki mbaga. Kanenga nti kati wano omugezi agenda ne bano. Kati baayambuka Namirembe Road nga tutandika. Mbavaako mabeka batambula batutambula. Bwe baatuuka walinga Pride Theatre ne bakyama. Kati olwo bagenze Lubaga Road. Ne batambula baali batambuza bigere okukakana tutuuse ewa Kayanja. Ku church. Chachi Lubaga Gomotoka Road. Twasanga ettaala zaaka. Nze mu bulamu bwange nali sisabaako ttaala mpitirivu bwe ziti. Osooka zirabiraawo kati olaba Kampala eyaddala. Kanisa nnene nnyo. Kakati endongo evuga ne ngati kati kansuleko mu ndongo, nsuleko mu mataala, ate ndabe nkya bwe bunaakya. Kati eyo gye ntandikira kye bayita okulokoka. Lwe lugendo lwa Pasita Mayambala. Atookata olw'omusajja omulokole mu kiro Kayanja abuulidde bulungi. Bwe yagamba baliwo abaagala okulokoka. Nensituka wano mba nazze nabo. Nengenda. Naye nga n'ebyolokoka obimanyi oba ogenda bugenzi, onyumirwa bunyumizi kati kiriwo. Nina bye nategeera. Kubanga nze kye nali mmanyi mu buto bwange nti waliyo emyoyo emibi egitutawaanya egiri abaana ba maama. So bwe wabaayo omuzira kisa ng'asobola okutuyamba bagambye ye Katonda. Kati ngenda wa Katonda. Ekyo kye kintwala ewa Katonda. Kubanga nze butafaanana abantu balala bonna Katonda yantaasa. Abantu abalala bayinza okulokoka, yaga nti nalokoka bulokosi, naye ffe yatujjanga bulaba kujja mu ttanuulu.
era omuntu omuyambuza ekibuuzo naye olokopya nnyo ku Katonda bw'oli tali musangayo mu ggulu namugati ndiba simubanja kubanga nze yansasulidde wano ate mu ggulu oba gyali oba taliiyo byamanyi wano ku nsaabi nze wanantakkuluzza ku binene obudde bukedde night prayer wedde ate teggwe omaze okulokoka nalokose bali nabo basimbula bagenda mu byabo jukira nze nzekka nazze sirina gwendi naye ebirowoozo binjigira nti wano tovaawo kuva kakati nga bwe walokose ate nga ne bwammwe bwe waleseeyo nga waliyo ebizibu kati beerera ddala ku kyaki tulabe binaakusangawo naye ku kyaki wengenda okubeera nawo tebanjagalawo nali mwana muto abagamba bane buli bantu abo bagende nabo bagende n'abalala baabawa entambula abagamba nti sente tebazirina kati nze nensigalawo nga nze maze okumalirira siva ku kkanisa ekijja wano sivaawo naye ekyobugagga kye nalina nali mmanyi okukola emirimu maama gye yatuyigiriza kikulu nnyo era bwe bwakya nze nga ntandika ku mirimu maama gye yatuyigiriza tandika kuyonja kkanisa nga mbuuza abaali beera nti mbeerereko baali bategeka entebe ezo zambaawo forms nga ntandika kubategekerako ku ssaawa 4 caayi nga bajjula ogamba ngenda kusiiba enjala kyemisana kyatusangawo bwe booza ebitambaala bwe nnyanika nakyo nenkirya kati ate abo mulimu abalina obuvunaanyizibwa newankubadde si bw'amaanyi okumbeezaawo naye obutono babulina kubanga bajja ne balongoosa abo kati mbeesibyeko era ennaku ezaddako awo nalyanga nennywa ng'era bwe neebaka mu ntebe ziri olwo nfunya obutuuliro obupya bwintu bwe nayingira sitenzi kati bakolerako emirimu emutuka tebakubuuza golaga waffe tugenda nabo bajagala omanyi kankubulira osobola okutuula awantu we batakwetaaga nnyo bw'oba ogasa nze olwatuuka wali nga ngasa bali olwasimbula ne bagenda ate eno ku kkanisa waali abakulu gye babeera nga waliyo emirimu amazzi gaali tegannakoma tuvudde mu lutalo amazzi tegannaba kudda that is 1986 amazzi tegannaba kuteekebwako gaakutulwa dda tugakima mugga nga nkeera ku makya nenkwata ebidomola nenkibira abakulu amazzi mutukazi abakulu n'enzoozi teweganya mirimu obubalaza obwo bwonna mbukuuse naye kayanja ye ng'omuntu ng'agenda naga nti omwana oyo ajjaddeyo ewaabwe ekyo kyokka nga kye kinnuma kayanja amanyi bwe nava ewaffe ye waffe amanyiyo gyanziza amanyi ebizibu byenziramu naye nga ye agamba omwana muto addeyo ewaabwe ekyokusooka balina kuba ewaabwe bamunoonya ate yali mutuufu kuba sirina gwe nasiibula ewaffe n'abewaffe tebamanyi gye nalaga kati ono agamba naye kati tasoma naye ng'abaliwo ate bo abyogera andabako bulabi ddakiika ntono bali abaliwo mbagasa nze nkola emirimu gyabwe gyonna egisoboka n'egitasoboka tebasobola kuŋŋamba nti genda era nenkola nga okusobozi bwange bwe bwalinga nengasa nenfuna emikwano n'engoye nenzifuna n'engoye bampadde ennyambadde olwo abantu b'omukanisa bakutandika okuleeterayo ku byambalo ne bano be nasanga wano bo balina n'engoye bo bali mu bulamu bulala ate nze embooleza ezaabwe kati gwe empale jamu ekipale ekiddugala kati nga bampa empale nga bana 2 olwo nnyunga leita nga tumaze okutambula waliwo mukama wange omulala yali musumba bamuyitanga Charles Nsubuga Karooki sajja oyo sirimwerabira obulamu bwange bwonna yambeezaawo nnyo awo wennyini pastor omulungi andaba kubanga eno program nungamya tukyagenda mu maaso n'obujulizi itusoose nga pastor akunyumiza obuto bwe ava atya mu kyalo okuyingira ekibuga ate ekikuconnectinga ku mbeera eno gy'olimu gye tukulabira mu ntembeera eri yaddeko ate era nga mu testimony ye gyagabanyeko naffe egasa nnyo gw'omwana abadde agiraba naawe omuzadde kikulu nnyo okuyigiriza omwana wo emirimu ng'akyali muto oba mulenzi oba muwala tomanya eyo mu nsi gy'agenda nga toliyo kiyinza omugasa okusigala ng'ate alina abamukwatako abasobola okumwongerayo n'olwekisa kya Katonda n'amuteekako feva ate mu nsi eno n'abeerako ne baafuukira omukisa n'aganja obulamu ne bweyongera maaso nzikiriza wano wennyini pastor tugenda kubeera nga tweyongerayo naye mu next segment ngamba Sunday ejja tovaawo program nungamya tukyagenda mu maaso